Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello, Sebo. Sebo. Nze bampita Mukunja wa Beat FM wano mu program Endobeso wangambye nkukubireko. Nina direva ngomita Jamiru. Nzira Wewaka ne mwogerako nga ndiri mukazi wange atabuka. Atabuka atya ate. Togera ku bajjamiru botwali bajjamiru bo bayaye bo biti. Ubu yali avuga. Ate ngenda okulaba nga tesimu ya mukazi wange. Evuga ku simu ye. Nendo ozanno nti Jamiru. Alaika ino obugambo lwankoleko lwa mukazi wange kuba mukazi wange njogera naye nga atabuka. Kuja kumunoonyerezaako Jamiru oyo. Kumunoonyerezaako. Oba oliawo ali mu kukuvuga ng'essimu evuga. Mba ndi awo ng'ali mu kukuvuga nga ndaba ate essimu evuga. Yamukyala wange kuyiye. Kati gwe bwe yavuga yakola atya yagikwata yagikola yagikwata naye nalingizawo wekinyingiraba nasigala ye nga alinga nagirabye naginyiga nensirika nga tevuga. Kakati gwe nessimu gye wampereza yani eriweeyo gwe gye ngenda okukubako ya mukazi wange ya mukazi wo ya mukazi wange yennyini. Kale kakati gwe onaayogerako ne mukazi wo kale beerako ku simu tovaako. Oli dureva yani Jamiru. Kale beerako Sisuka Omukunja nakachwa na moto mu balanguzi. Bera feme kita buli ky'omuziki katulabe Jamiru mukyala agamba atya kamusuulemu gye bayita sinnalabuka. Kamukubemu sinnalabuka awo. Hello. How are you? Hello. How are you? I'm okay. How are you? Oliwa? Who is this? Jamiru. Anji? Jamiru. Ogira Kampala. Mama, Jamiru. Astuce Bukedde. Oli bulungi. Bukedde wenjogera naye. I can't talk to you. Naye mwana gwe weesa bubi. Age yagambye eddoboozi lya Jamiru liganye. Kwokinga. Oli otya? Bannange. Olabye bwe nkulowoozezzaako? Era ndowoozezaako. Nsiiridde omuzima amadde zikisubita. Ovuga ojje eno wange? Nina mu ddwaliro. Kiki? Ewali ngenda kugemesa mwana. Bwali badde nange sweetheart we n'otaŋŋambako. Ndaba gy'okuliddeko yawo. Nosiye Kampala. Yayo lukumu. Bannange nze sweetheart we n'otaŋŋamba nti wazaala omwana otwala nakugemesa. Omugemesezaawa? Mengo. Kakati bw'ona avaayo n'akulabako ekiro. Bw'ona avaayo n'akulabako ekiro. Ndowooza kandabi. Kankubire nga mmaze n'omuntu mbantu akwogera.
kale Kamame kuvuga ina kukubira. Nsimuddamu. Nja kutabula kwaya. Era wajitabudde. Agenda Mengo. Ate ekiruwa na tufaayo nja kukubira linda kukambe wano. Waliwo abantu sobola kwogera oba obadde Omuganda wa musajja. Mulamu we. Bela feme chita buli ky'omuziki naye oba otegedde. Omuntu omukulu asensinga alowooza alina waliwo kalavulava waliwo omuntu atasobola kusomera bbaasi akati bw'abanga buli oyogera ku mukazi ono ayomba ate bw'awulidde Jamiru n'atandika okuwoomereza kati ntwala mwana kumugema ku mubugo lyayomba ate kakati ali mu kuwoomereza usensinga akakudeko okuyomba bapanga ki Mukunja wanje ono kabaya enamoja mugomba ezirobwe Jamiru omukazi yamwagala Eyo mukama wangu baba yamugira Jamiru oyo ngamuvuga avuga byamuvuga Mulimu amugobe mukama wange Hello muku wanje wasize mukyala simusi bulungi nyabo wasizotano nyabo nayo yo omukyala n'omwami oyo akazajja kebazajja tekategereka oli walabe essimu yono ng'evuga lwaki tamubuuza ti essimu ya mukazi wange ekola ki andi kakati gwokozesa intelligence topapa ati kakati akitegedde akati ozala bwevuga ng'abakwataganye bombi sigadde tibabadde abo ekireko webale Mukunja yabale tuweereza kale sebo awamu n'ennakacwa n'amoti mu balanguzi Bukedde bono Uganda tabbo nga manya nze mulajeza nga bujanga nze missionary Mukunja kati kiwe musajja ekyokuyiga ekitegedde ekyo omukazi oli omusajja oyo ayagala mukazi we ate atalesa anoonya ki nze mujeza mama ndo batabagala nnyo kudduka jeza atumbudde BTFM kulu Mukunja sebo tata bale tuweeza bannaye kale ono kyabbeyi wa mukimbo enti ndaboa naye okuwomereza okwo Mukunja okulabya oke baddaye nkulabye kubadde ng'okusufu nga waliwo engerigeri omusajja abeere stede webale oyogera bimawosa ekyo okuva n'Omukozi ya oyo mukazi ayita muyayo muzibu omusajja agume munnaye BFM ekinta buli ky'omuziki katulabe ndakacwa nambo timbagala nnyo kale webale nnyo mukwano atwagala okufa obufi Maaka webale kuweereza nze Fiona ennakirebe bannange naye omukazi naye musiru gatosensingako nti nno Jamiru eddoboozi lyeri ono simukwata si yeye mujjeko mukazi musiru ne Jamiru alabika amwagala kale laba obufumbo obugenda okwonoonekera obwerere ali kuwa booda already ye yamwagala dda kati ate bw'onooneka yafuna dda bw'alagamu Makaja n'amoti mwasuze mutya mikwano obulamu bugamba kimu bale tuweereza bannange oyo omukazi okiraba bulabi oyo omusajja amwagala yena yeewoomereza olwewoomereza akuba n'akakule naye bannange tegeeza omukazi bw'akuba akakule omanya nti gwakubidde akakule amwagala ntwale eri nammwe mukunzi lwegamba ti kyendabyo omukazi yayagala omusajja era omusajja kitegedde dde omukazi agala omusajja alonye kiddako lwegamba ti niwa nekyusa naye kakati awona kakyo bw'obimanya nti bakuguddemu okola otya no kakati omukyalo ono okusekamwe kwe mugamba muyemwe mwentula waliwo omuntu nga ye bw'aba ayogera abeera bw'atyo Mukunja amote mugyebale nga bw'atyo bwe yakula ekitegeeza nti nno Jamiru waliwo ekigenda manzi kane mako kimenti abakazi bapromotinze obwenzi kuse weebuuze ini bannaye abakazi kyemutukola mwebereremu mususa mwandikomye mujafuna COVID-19 bana mususa ajana kufunira mu COVID abasinzi mwe tuweereza ono mugabo kawunira mutani wa Nalongo neze nga wendaba oyo omukozi oyo derevu yate okubanga yagala mukomusajja oyo olaba abadde teyeebuzaabuzamu wadde n'akamu gwayadde ebintu byayogera alina kyamumanyiiko
tumiddeko abantu bonna abali mu lockdown. Kubanga wachiri yali bataga Mukunja naye oluwulidde nti Jamiru sebo uliriza Jamiru driver je waka oli omukyala bwe yakula be bana abawogera nga baseka munnange